Zibataana abakooti etaputa ssemateeka nga bakulembeddwamu Ketrake Katunguka bakkiriziganyiza n'abaatwala okwemulugunya mu kooti eno ku tteeka ly'enkozesa y'ebyuma bikalimagezi oba Computer Misuse Act nti libaddemu obuwaayiro obulinnyirira eddembe ly'obuntu awamu n'okukontana ne ssemateeka so ng'era n'omuwendo gw'ababaka kyasangiddwa nga gwali teguwera ogw'essalira bwe lyali liyisibwa ekikontana n'amateeka. Etteeka lino lyayisibwa Parliament mu mwaka gwa 2022 era nga lyawomwamu omutwe omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko wakati mu bantu ab'enjawulo okulyemulugunyako omuli abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bannamawulire n'abalala. Olwaliro kkooti etaputa ssemateeka ewadde ensala yaayo era nekkiriziganya naffe n'ensonga zitwatwala mu kkooti nekasuka etteeka lino lyonna ennongoseza yonna nga bw'ereetebwa Honorable Nsereko gye bayita Computer Misuse Amendment Act eyisibwa Parliament mu 2022 negamba nti nfu bwe ffufululu. Kkooti eyisigamye ku kintu kimu kyokka kyagamba nti ekyamazima tewaliwo obujulizi bulaga nti Parliament yayisa etteeka lino nga waliwo okukoramu. Bannakyebwa abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu baasalawo okuddukira mu kkooti etaputa ssemateeka okusoomooza etteeka lino omuvudde ensala ya kkooti olwaleero ey'emikono 85 ng'era abalamuzi bonna abataano bassizza kimu nga nkuyege nti obuwaayiro mu tteeka lino okuli ak'e11, 23, 26, 27, 28, 29 n'akawaayiro 162 ak'etteeka erifuga ennungamya y'amateeka bwali butyobola eddembe ly'abannansi. Wano kkooti eno weesinzidde n'eragira gavumenti n'abateekesa mu nkola wamu n'abakwasisa amateeka obutaddamu kukwata, okuvunaana n'okusiba abantu nga bakozesa obuwaayiro buno obusaziddwamu. Nomani Tumuhimbise ng'ono mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu ne munnamawulire omulwanirizi w'eddembe ly'amawulire Mukose Arnold Anthony nga be bamu ku 26 abaagenda mu kkooti balaze essanyu era ne basaba bannayuganda okweyagalira ku mitimbagano awatali abalemesa. Nzisobola okukeera ku makya ne ngamba Parliament y'ababbi. Kati ne Parliament ezo kegambe what is on our mind is tetuli babbi. Awo yensi etambula. So na bwekityo tukubiriza buli muntu abadde n'amasimu nga battery badde n'emugula battery yakubiri gule simu eyokusatu gule simu nga 4 right what is on your mind. Kitegeeza era ko sino ko tujebaza okuba tetukkiriza to right what is on our mind. Bano bongeddeko nti okusazibwamu kw'obuwaayiro buno kitegeeza nti buli abadde avunaanibwa wansi waabwo kati waakulya butaala. Oba etteeka lino fu bwe ffufulufu era nga teri muntu yenna ateekeddwa kubissa mu nkola. Kiba kitegeeza nti na buli munnayuganda yenna abadde avunaanibwa mu buwaayiro buno omuli 11, 23, 26, 27, 29 mu tteeka lino oyo bamute wa ddembe. Tuwogeddeko ne munnamateeka George Musisi omu ku abo ababadde mu musango guno era n'asanyukira nnyo ensala eno. Tuli basanyufu nti kkooti eggumiza ekyo ssemateeka kyegamba. Abantu bangi bavunaaniddwa mu tteeka lino eri abakyaliro ne mu makomera nga munnamateeka Male Mabirizi ba TikTok abangi abamu bali ku bbeiro badde bavunaanibwa mu tteeka lino. Abamu mu bibonerezo babimaliriza nga Madubara kkooti y'entebe yamusingisa omusango n'ekibonerezo n'akimala mwaka mulamba mu kkomera. Kati abo abamalirwa dda okusavinga ebibonerezo byabwe etteeka terikola nga lidda mabega tebakyalina kye bayinza kuyambibwa. Naye abo abakyalina emisango kyekitegeeza nti emisango gino mu kkooti zonna girina okubaggyibwako kubanga tuyinza kuba na kkooti bweragirira nti etteekafu kitegeeza girina okuyimirira. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Kkooti ya ssemateeka ng'esazaamu bw'etyo ennongosereza mu tteeka eryo erifuga oba eriruŋŋamya enkozesa y'ebyuma bikalimagezi ate Parliament olwaleero eyisizza ebbagula etteeka ly'ebiyiiye eriteekawo omutemwa gw'ensimbi ogusooloozebwa ku buli muntu oyo akozesa ekiyiiye omuli ennyimba, bitontome, agenda ne ku mizannyo awamu n'ebiyiiye ebirala okulaba nga abikozesa. Katubirabe. Parliament